wali obaddekaawo omuntu n'akukyawa awatali nsonga? Wali obaddekaawo omuntu n'abulawo awatali nsonga? It's called ghosting. Teri kintu kikyasinze kuluma nga muntu kukyawa oba nga muntu genda n'agenda nga takuwadde ensonga. Ogenda kulwawo nnyo okuwona kuba buli kaseera ogenda kwebuuza nakola ki? Kuba we tubeera mu relationship sifa abeemaakinga. Omuntu gw'oli naye yakumaakinga n'agamba kati wano wakoze. Oba okitegeera? Abantu bano waki abasinga bambi abamu baluddemu nnyo mu gye muyita heartbreak ebiseera ebisinga obungi. Abamu they were ghosted. Kati abeera mu denial for a long period of time. N'agamba oba anadda. Kati nno waliwo obanze nina ebisiraani. Waliwo obuzibu. Bw'omuvinga n'obanga amuvinga on ng'akomawo. Why? Omuntu ayinza obula emyaka egyo. 3-4 n'obanga ayingira mu relationship endala nadda. Ate nga yeri serious. Nkotidde nagisa n'amaanyi na koodi mpya. Olw'okuba mu mutima gwo wamuyinamu ekifo akituulamu bulungi n'akifiitingamu bulungi. Tayo gy'obadde mwana. Oba okitegeera kiyinza n'okuba ekizibu n'okuddayo gy'abadde ajja n'amaanyi na force mpya. Ayinza okuba ne gy'abadde byagaanye. Reloaded. Oba okitegeera. Nze nange mamanya kati akoodibye. Odibye kati oneetedde olabye teri asagumira biyisa byo obizize wa. No. Kati era ogenda okwegendereza nti omuntu ono bw'atandika okunywa enjaga, omuntu ono bw'atandika okunywa omwenge, oba omuntu ono bw'atandika okulaaya, kwa wali abadoptinga n'ekyo. Waliwo omusajja omu nga ye omuwala bwe yamuyiwa yagamba kati kankozese buli kiramu banampulira. Oba okitegeera. So it's very dangerous. Oyina okuba nga risk factors ezo ze zigenda okujja nga bakuyiye, oyina okuzirwanako obutabikola. Bw'obikola era kinyigago. Kiyago. So, era ogenda okulaba otandika okufuna mood disorder. Omuntu gwe baakyaya anyiiga mangu. Omuntu yali asuubira ekintu ne kitaba anyiiga mangu, anyiigira buli kimu ne bwe kiba kituufu. Aba tayagala gambibwako. Aba tayagala kumunenya. Ebiseera ebisinga obungi aba asabirira n'ebyabanne bife badde mu age bracket y'emu oba badde mu kintu mu situation y'emu. Oba okitegeera. Era ogenda okulaba abasabirira ebintu by'abannaabwe okufa nabo baalemererwa. Buli muntu gw'olaba nga asabirira relationship yo, bufumbo bwo, business yo egwe, aba ayagala mubeere mu kintu kyekimu kuba naye yalemererwa. Kyali. Baye food administrator. Kyova olaba tubagamba mujje relationships zammwe ku media. Tulina amaanyi ge bayita collective energies. Oba mwe ge muyita amaanyi amabi agafubutuka mu bigambo by'abantu. Era relationships z'aba celebrities lwaki zifa nnyo? Oba z'abantu abamanyifu mwe be muyita ebiiso. Kati waliwo amaanyi agali mu biiso mwe muyita ebiiso. Abantu bagakuba nnyo. Kankizeemu bwe nti kankikuddizeeyo katini okijjukire. Rema bwe yajja mu mawulire wano tukuba nnyo obufumbo bwe. Kyekyatuukawo after. After what? Who? Because we not to. After when was with Kenzo. Because they broke up. Rema bwe yajja yita nabakiyiga bulungi n'ajja n'ono omusajja Hamza. What happened? Yamutukuba n'amutukuba. Naye bwe yalabanga ebintu byanditabanga abantu batandise okubeera judgmental n'amupulingayo out. Buli bw'oteeka status yo oba love yo ku media oba n'obuzibu. Ate oyinza obutabulaba kuba binyuma nga bakuwa compliments. I tell you, a few are the ones that give a compliment. Definitely, but the many they are giving the negative energy. Ebiseera ebisinga munyirize tukole ki tumwegabanye. Era ogenda okulaba omuntu nga bamumenya omutima taba na social support. Abantu tebalina budde bwo.
bagamba bugambi ojja kuba bulungi ng'ensi egenda mu maaso. So the more you don't have that social support, you're going to become depressed. Our depression we're hitting it. Depression tesobola kujja ng'olina abantu abakwetoolodde bakugumya Nahid, everything is okay, genda kuba bulungi tugendeko wano. Oba kitegeera ng'olina social support naye buli bwe bakumenya omutima n'obeera nga n'abantu jjukira waliwo abantu amu abejja ne ku bantu olw'okuba bamenye n'alowooza nti kigenda kumuyamba. Tekina Nahid we kigenda kukuyambira yakumenye muntu ate wejje ne ku bantu addewa obisolo olina kudda n'abantu era social capital yegenda okuyambako kati gwe bw'otaakikole kiba kigenda kukumenyeza ddala buziba. You get so tugenda okulaba ng'omuntu ono bw'aba teyeegenderezza nnyo ebiseera ebisinga obungi feeling ya guilt terimuvaako. Abeera omwo n'agamba nze nakola kino kankyogereko nti wali obaddeko awo omuntu n'akukyawa awatali nsonga. Wali obaddeko awo omuntu n'abulawo awatali nsonga. It's called ghosting. Teri kintu kikyasinze kuluma nga muntu kukyawa oba nga muntu genda n'agenda nga takuwadde ensonga. Ogenda kulwawo nnyo okuwona kuba buli kaseera ogenda kwebuuza nakola ki. Kuba we tubeera mu relationship sifa abeemaakinga. Omuntu gw'oli naye yakumaakinga n'agamba kati wano wakola. Oba kitegeera abantu bano waki abasinga bambi abamu baluddemu nnyo mu gye muyita heartbreak ebiseera ebisinga obungi abamu they were ghosted. Kati abeera mu denial for a long period of time. N'agamba obaana dda kati nno obanze nina ebisiraani waliwo obuzibu bw'omuvinga n'obanga amuvinga on ng'akomawo. Omuntu ayinza obula emyaka egyo 3-4 n'obanga ayingira mu relationship endala nadda ate nga yeri serious nkotidde nagisa n'amaanyi na koodi mpya olw'okuba mu mutima gwo wamuyinamu ekifo akituulamu bulungi n'akifiitingamu bulungi. Tayo gy'obadde mwana oba kitegeera kiyinza n'okuba ekizibu n'okuddayo gy'abadde ajja n'amaanyi na force mpya ayinza okuba ne gy'abadde byagaanye reloaded. oba kitegeera nze nange mamanya katyaka odibye odibye kati oneeteddeyo olabye teri asaagumira biyisa byo obizize wayi no era ebiseera ebisinga obungi omuntu yaba amumenya omutima afuna stomach problems ulcers wezigira anti talya tuve ne ku kyokulya si buli ulcers zonna zonna ezivaako neziva mu kulya sooka ondiire weewalala ne mukulowooza ennyo bw'olowooza ennyo walowuddeko omuntu agamba ndi emmere netentuula mu lubuto obwongo obulowooza nnyo webale nnyo emmere aba tagiwulira ng'alinga asuula mu kintu ky'atategeera. Jjukira the more you stress a lot obwongo buno nakugamba eri adrenaline hormone eleta stress buli kimu ku mbiri gwe kikyuka amaaso gatandika okubecominga red abamu gatandika okubecominga very pale oba kitegeera abantu abamu batandika okubeera awo nga buli kaseera aba afeesa senyiga tamuggwako ng'ali awo obwongo bwe tebuli okay. Era ogenda okulaba ng'omuntu aplayinga sex ennyo oba omuntu ayagala ennyo alwawo okulwala. Omuntu aplayinga sex olinga abatumye obwongo bwe buba shaapu nnyo naye omuntu bw'alwawo okufiiringa nti ayagalwa bw'alwawo okufiiringa nti ali validated oba bw'alwawo okwegatta ebiseera ebisinga obungi omubiri gwe gwonna teguba stable. Era ogenda okulaba abantu abalina bamuyita nausea ebiseera ebisinga obungi they have that issue. Era nausea ebiseera ebisinga obungi bw'oplayinga sex akendeera naye buli bw'olwawo yeeyongera bweyongezi. Sex is very important. Akakase. N'ekirala buli muntu bwakunywegera waliwo hormone omukazi gya excretinga ye nga ye. Waliwo owuliddeko omukyala agamba nze banywegera n'entoba ne wansi. You know why?
waliwo adasomakira azukuserezuku ga ebyo byayagala weka wambaddaga omanyi mbadde nsumagi kati nzuku abakyala mu kifo kyabwe kiri mwina butya bwe mukiyita sijja la apple okay the apple ku clitoris awo waliwo nerves eziwera naye oluzungu teruwemula nze ndaba oluzungu teruwemula anange oluzungu ze teruwemula ebigambo by'oluganda ebyo oluzungu luwemula lwakuba muyinege gyemwa ogenda okulaba ku clitoris awo kuliko nerve systems nyingi olaba omwami ne bwakusemberera n'akusika ne mukoonagana wano there's something that you feel owulira amasanyalaze g'owulira bw'osanga omwami amanyi okunywegera obulungi kati nga onekawoone maketi wagikutooti si kugikwata togita ogozi unominomi ate kati tugambe kyolinayo bameeka tubuuze zinateeka ne focus mu kuyiga how to kiss tulina the American kiss the French kiss the Romania kiss zonna weeziri za njawulo ne hug zirimu ebika obadde okimanyi ebika bya haga biringa 87 male oba manyi oba biringa 5 obadde okimanyi ebika bya kiss biringa 17 n'ogenda waggulu otyo ndi mu kiraasi omwagalwawo bwakukiisinga muscles z'omu face zo zino zibeera active oba okitegeera era kyova olaba bw'osanga omuntu amanyi okunywegera obulungi ekikazi kino ne bwe kiba kikanula agaaso kijja gazibiriza nekigakka ne gazibiriza nga kitandise okuwulira kuba ne wano ku nap of your neck nervous systems weeziri abakazi balina area codes zaabwe tulizoogerako bwe tunaaba tulina obudde obwo nti ne ku nsingo wano nti fe abasajja tukibuusa amaaso ku nsingo waliwo obwamuyita obusimu oba okitegeera kati waliwo nakyala gwe mmanyi agage matu amatu nga buzibu bwe kasita okwata ku kutu just nti omukazi bw'ayonsa ennyo amabeere gano tegabeera mu feelings nnyo kyova olaba amabeere g'obuwala buno obuto agalinga ovacado agakuli ku kifuba agakunukiridde bwe gati gaba sensitive nnyo ti ne bw'omukonako bw'otuno olukokola nga togenderedde yeekanga naye buli gye bakoma ogayonka ennyo oba basajja bakulu oba baana gatandika okuluzeninga naye waliwo awantu awatafa busimu we wantu waffe wali kuba awo wonna bw'okwatawo oba omusajja n'akwatawo ebiseera ebisinga obungi ng'amanyi okukwatawo baku bino ebisajja ebirina engalo oba bamakanika abalina ebigalo ebikaluba aba akosawo bukosa aba batasiisitiriza aba batakwatawo kuba tukkiriziganye ebinnya ebiri awo biringa bina bina byawe ebina binnya biringa bina eyo brown skin ekyo giwandiike tujja gikola mu maaso awo on women's day ebinnya ebiri mbakyala biringa ebya biri bina wansi awo manyiko 2 manyiko 2 kati biringa bina kuno si kuswala umani I don't know myself ate nekyokubirinkiriza bukulu kati lwaki abaganda bo bayinanga ekintu nti kabasike buli mukyala bwabeeranga ebbaafu wano bw'ati ebicaafu biba biyingira bungi ate n'obunyogo buba buyingira bungi ate ne bw'aba azadde ayulika kyobola bagamba omwana yampasudde naye kati ate mpulira abalala bali kikuba abakikuba tebamanyi mugaso gwakyo bali bwe bbugumu simanya lyaki livaawa abasajja otulaba tutestinze ku varieties. You can tell the difference. Oh God. Organic is there and dupe. Bwebale nnyo omukazi eyali asise n'ataasika balina enjawulo. N'alina obutono balina enjawulo. Kuba buli bwogenda mu nsonga obuntu bwaffe buno buddandika okuddayo emabega. Ku Valentine'S ng'eno omwagalwa omusika obuntu obwo oba muyina eddembe. To be honest. Tawatumye wesitukidde. Yes. Kikole tekira kikujjako. Gwenga omusajja. Bwe kiba kisoboka.
omwagala omumwe. It's not bad. Those ones are okay. Of course, those are Yeah, married for ne married wali people. kityo. Let me tell you something. Kola chintu kyotuuke oyagala. Yes, bond chintu kikulu nnyo. Abantu abasinga they take long to shower together. Naye nze making sure tunaaba kubanze n'okunnaaza nnaazibwa. N'akasajja kano. Sijja kulimba. Nze muntu eyali tayagala kunaaba. Naye kati oyagala. Kati njagala. You get? Njukiza TikTok omumbu nze naaba nkola ntya. So, in most cases ebiseera ebisinga obungi nti badde nkyayogera ku eri gundi nti omukazi ayinza n'okutuuka ku orgasm bw'oba nga ddala omubiri gwe oguteeseteese. Omukazi ayinza n'okutuuka nga tonnaba na kukola kikolwa kyammwe kiri. Just that abakazi abasinga bakozesezza ebintu bingi. Kyova olaba tulina kubanoonya nnyo. Omukazi w'ennaku zino okumutuusa ku ntikko olina kukola romance minimumly ya 2 hours. Nga tonnamuyingira. Bwe gulinze nkubuulira omanyi lwaki? Olaba bu Lydia buno bwe bamira. Olaba bu backup buno bwe bamira. Tebubaleka kyekimu. Olaba ebyokulya bye balya. Kyova olaba ebiwala by'omu kyalo. Tasiti yaabyo yanjawulo n'omuwala mu Nakibuga. Alimu kikefusi. Oli alimu entula n'ebijjanjaalo ebyo. Antukiriziganye abakazi b'ennaku zino they don't drink enough. Okimanyi ekyo? Nahid you batono nnyo. Batono nnyo. Abageza nako ekitono. Abageza nako. Kuba minimum li omukazi alina na kunywa liters 3. Yes, a day. A day. Oba pushinze 5. Oba kitegeera 5. Naye ogenda okulaba nga omwana omuwala. Satu ezo wozinywera my dear. But then you can't. Kalita satu ng'okatadde awo. Ng'okatadde wali. Osobola. Naye abantu abamu buntu butono nnyo. Naye abamu tebakikola. Wakiri olaba ebizibu bw'abantu abamu like the water is hard to take. But me I advise people. Teekateekamu awo ebintu ebiri organic. Teekamu kamudarasini. Ojja funa that appetite at least akawoowo k'ekyokulya. Teekamu ka vanilla oli owaffe sono wa. Teekamu vanilla olabo batonywa amazzi. That's why abaana b'ennaku zino balina infections. Washing out ntono. Washing out ntono nnyo. Era ogenda okulaba balina vaginal dryness. Kyova olaba omuntu agamba onnumya you get. Kuba alina that vaginal dryness kaleya kali akandibadde akanene bwe kati olwa fluids kaba katandise okufunda bwe kati. Okitegeera. Kati nga gwe mu kuyingira eno oli mu kulumya bulumya. Yeah. You get. And most of women they don't know how to play sex. They don't know. And sex contributes to the bondage. Era abaana abawala beebuuza lwaki ebyana ebiwala ebibi byebiri mu maka byebivuga n'emmotoka ez'ebbeeyi. Omwana muwala kapito waali wansi awo kasita omutereeza obulungi nze n'okwenda mba si kyakulabye. Era buli bw'owulira omukazi ng'agamba nze nakola byonna n'ensiko y'ebigaaga n'enkola ti it doesn't really end there Nahid. Let me tell you something. Oyina na kutuula waliwo omusajja brown skin gw'atera okukyaza kuno. Sex therapist, right? Yeah, Mr. Brian. Mugende yewuwe mutuule wansi babasomesa ebintu bino. Sex is also taught. Oba tobanga wulira tobitegeera. Is the right person. It's also taught. Nze siri wano babu atajjanja bano okujjanja tumukubidde n'akalanga. You get mumukubidde n'akalanga ajja kuntiipinga. Okitegeera. Era brown skin kano ojja kasalamu. Mugende wa Brian oyo. I think because chora wansi n'empuliriza ebintu bye ng'omukazi bw'abikola. They can actually really work out. Kuba ebiseera ebisinga men actually just move away in relationships because of some tiny stuff. Era abantu abasinga ebintu ebiri very tiny bye bibajjayo. Gotcha. Tubulireko. 1. Women smell badly. Bakazi mwe muwunya bubi. Abakazi bawunya ekisu. I don't know oba kiva kuki oba temunaaba oba abakazi tebamanyi kunaaba abakazi bawunya ekisu. Wali abakazi abeeyerusa
omukazi yeyerusa awunya abakazi abeerusa mulaka muli ku kikwate simanyi nga tetubawulira kale kankubuulire teweebaka naye omukazi jako ng'omusana gumwaseeko nnyo aba awulirika ekizigo kimuwunyako ne werijja sijjukira sikini eno melanin aba yagitta dda aba nnyogogerera buli kaseera kale kwegamba I don't know abawala b'omulembe guno muwunya bubi mwambala empale essaawa 4 and remember anti akola Monday to Sunday anti ono abakode by the way kimanyi nze I always urge women genda mu toilet ng'olina wiper and a bottle of water. Wiper ezo zennyini zirimu chemicals kale zirimu chemicals go with a bottle of water kuba tukkiriziganye abakazi ekintu kyammwe kiringa bwa kyusa pantirayina okitegeera ekintu kyammwe kiringa kiwundu ate kiri very very sensitive oba okitegeera omunika muzireke sizampaka munebeera kawo nga tojambadde tuuka ewaka afungule okitegeera omuntu ayambala nika ate nga yambala bino ebikavaringa mwambaleeko nika z'obutimba tezibutula ate nezo nika z'obutimba zisinga oleeta ttabu ate enywa entuuyo wakiri ofulumyeko ku gundi tenywa ntuuyo egenda kwa ate biwunya buwunya oyo aba awunya buwunya aba alina infection ze naye niki eya cotton omuntu tayinza wunya bwange infections tayinza wunya anti mwe mulowooza infections mbuze zino zokka waliyo infection nga teyina symptom ng'olina mala kunyonyola musawo nnyo anti batono abantu abamu balowooza okubeera ne infection namala siyibwa candida then I go to a doctor but there are some infections like chlamydia and others that don't have signs. Okay, Unya bubi abamu balowooza it's natural to smell like that. Yet it's not. Most women don't know how to shave. Bakazi mwe you don't know how to shave sigenda kyogera mu Luganda. Okay, temumanyi kwemwa. Kamweno. Yes, mwemwa mumera n'ebisukko. Kata abantu waine walabikanga skin y'ekikere. And it really irritates ate kitta obwongo bw'omusajja. Kyova olaba abasajja abasinga tebakyayagala kuzannyira kaboozi mu nzikiza. Ayagala alye byalaba. Embukati wa biraba mbuki. That's why ebiseera ebisinga obungi bw'amala kyatuukiriza ng'akuwase ne gagamba genda. Muyemba okunyirira kungulu tekigugana kumunda munda. Men actually complain about that. Nagamba nze omukazi namulekawo lwaki n'olaba ensonga ze bawa. Man, it really hits my mind. Naye namwe mwagala bagumiikirize naye mwe temugumiikirizaako. Mwe mwagala omukazi akusange ng'oli mukyafu obunya tokyusa na underwear akukyuse akushavinge akutereeze akunaaze naye mmwe obungi abasajja bawunya obumwa. N'enkwawa abamu tebashavinga oli namala okukwata bush kubanga bannaye yali tanakusanga toshavinga. Nato manyi bwe tubeera ffe nga tetunaba kufuna abakazi bano tukola bitunyumira. Yenna awunya yali baleta wunya naye ebintu ebiri mu nkwawa. Baraawo nabo balowooza omanyi mwe mulowooza wana wamwe bo tewalina buzibu. Naye mukwano buli omu ng'otuya n'okuva waggulu paka wansi. Nati ebyaffe katubanga oli mukomole. At least ko. Ate muno. Kati jagala ompulize bulungi. Omusajja kigambo sagala kyogera naye muno. Mumpatanya. Omusajja ayinza okumala ennaku ekigambo oli kyayogedde kye kituufu naye sijja kyogera. Omusajja ayinza okumala ennaku ze 3 oba wiiki nnamba n'atabaako kyavaako. Naye abaawunya akuyiteko. Sajja n'abako wano akaabazimbi ne kiggwa n'atambula n'agenda. Akuyiteko wallahi billah. Obuzibu mukazi kumala na lunaku lumu nga tanaabye. Awo wabaawo obuzibu. Ate abawala abasinga they don't. Obadde okimanyi omwana omuwala kasitaanya omwenga alina ekisu kyavaamu. Kuba omuntu yenna anywa omwenge olusu lwavaamu mu urine ye luba lulala nnyo. Guba mwenge. Kati ekizibu ne kijja onywa omwenge tomanyi kunaaba. Guba mwenge. Nga n'entuuyo ezikuvaamu zonna ziwunya omwenge. Kati osange ffe abatanya mwenge oyagala otuwa haago tufiireko bufiizi. Naye waliwo eyaŋŋamba kino kyama ti omukazi anywedde omwenge awooma bulala n'oyo atanywedde. Mbu mwenge gulina biki? Omanyi kyegukola? It makes you wetter. Not even that. Wabula gukumaking saggo okweta.
naye wali oba oli cautious oba kitegeera teweeta bulungi obamu n'akafansonyi nga naawe tonnyola nga ziyiza nnyo naye wali ogwawo nga kyapa kya ttaka okitegeera wali by the way it removes all the shyness and I really don't know why people are actually very shy in sex. Obuzibu tetwetaaga kunywa budomola buno. That is humanity. Omuntu ate ensonyi za mubukkiriza kikirize omukazi atalinamu ku nsonyi yaddi. Wale mu kaboozi tebinyumamu nsonyi. Nedda tetugamba ziri ezisukka kubanga if you're with your partner naye era waliwo omuntu ayagala akole ekisukka gwe jjukira twawukana experience za njawulo. I want to explore you to the core. Mama nyabo nedda ddi abamu tuba twagala tewali no kyamanyi kyetubika naye bampulira ngenda kuswala after abe bane yandabye nze napaka eyo naye nga tewali kino kyamaanyi tewali never otulabira wano but for me when I play sex we stay naked the whole day naturally kati no wali abalala nga n'okumali niwe mumala papa suuka n'abanga g'otannalabako but I think it's even okay omuntu bwakulaba ennyo agenda kumanyiira werekera mukko art in sex as well ebyo Brian byasiba abaga werekera mukko tawerekeramu naye gwe n'omulaga eno eri omanyi lwaki buno buside gundi buno buba tuteka abasajja ekyo kikola netukola buli kimu nga bwokyagala it's okay. Let us explore. Tuyinoleka mukko kati akatinitini to create that anxiousness nti njagala tuuka wali buli wojja oba owuli oyagala tuuka wali omukazi buli bwonkugira oba buli bweweekugira ne wano kukaluubiza jjukira mu ebintu byammwe bino oba okutuuka ku ntiko tekumala gajja mangu kati njagala owulirize tulina ebika by'abantu bisatu waliwo omukazi amalira munda ne wabawo omukazi amala amangu ne wabawo n'omukazi alwawo okumala kumalira munda byebiki enda kikunnyonnyo bannange twatandisa na love Valentine naye no love jealousy anyway it's still about love because people are going to play sex on that day. Bannange tokatiza tukimanyi people are to play sex on that day. Kati abakazi bano balimu ebika tulina abakazi babikeera bisatu. Waliwo omukazi alina ey'ebbumba ey'olwazi I'm forgetting n'ey'olutobazi. Olwazi bbumba n'olutobazi. Abakazi abo baawuka. Era ne butya bw'oba okolamu emirimu olina okumanya abakazi tebafaanagana. Abakazi banjawulo. Kabube bugazi, kabube bunene, kabube bufunda baawukana. Katusooke tuddeyo ku bali abasatu ne bano abasatu nabo ngenda bakumenyera. Omukazi ono amalira munda abeera muzibu mukko. Oyinza okukola n'okola gwe n'omala n'ovaayo n'abanga atambula ne gatandika omuyitamu ne gakulukuta mu bisaani. Kitegeera eyo bayitha obwo nabo bulwadde butya bulwadde si bwoto bwoteekeddwa okumala. Ekyokubiri omukazi ono amala amangu nabo bulwadde ate butya but it's okay but it's still tekiri nnomo okumala mangu ye mwagala beerawo sawa ssatu njagala mbenga at least tumalireko. What is the standard withdraw time? Tumalireko. Yeri wagoyagala dakiika 5 ze ndi kwasa. Nga 5 tumalireko. Now omusajja you need to master the game as well. Kyovola tugamba abasajja mastering omukazi gwolina. Wakikula ki? Okay. You get abasajja abasinga babiri bagabatukana bugabatukana. Agete yalaba Eva. Alowooza Eva y'omune Joanne. Waliwo abamunga eyabwe ekunukiridde eri eno ne wabaayo n'ey'abalala nga yo bagibumba eriko wansiko. Kati ng'olina styles z'otalina kukola tobolaba abaami abamu babwaba ate ne bayingira awalala nga mu mind yamanyiira kyoli. Okitegeera abakazi baawukana era ogenda okulaba ng'omukyalo ono amala alwawo okumala wabaawo era factors eziba zimuvanye okumala nga bwe nagambye omukyalo ono bw'ateesumulula ne bw'ategeera butegeezi nti wayenza awalala ayinza obutasumulukuka nga bw'oyagala.
okuddako ng'otegedde wali awantuwe w'osobola omukwata n'ataggulukuka nahida waaweewaawo. Not here. Please, leave me alone. Tugambeko abantu bakitegeera. Nedda baba. It cannot be. Nenga we wali. Muli omwayinawo. Tugambeko. No, nanteka wano ogenda kusalako omutwe nga sogedde. Omwami wamanyiwo. Swaza Allah. Wabula ddaga siri mufumbo. Kale waba kale goyina fiance wamanyiwo. Tetunawa fiance takyalangako waffe. Takulyangako. Takulyangako. Wabula ddaga mbakoze. Kati bali abagundi bembadde nkugambe. Lwazi lutobazi biki like that. Omukazi oli okuyingira mu nnyumba ye omala mutu gambulago. Olujja okusobola okweggula. Mutu gotya like no soka kwata wano ene baso okweggula. Bagamba okutunga. Bazibu kusanga naye balina riziki. Era bambi they become isolated sometimes. Anti n'omusajja akowa ebintu byobanga akukaka bukasi. Abatakukaka. Anti mugamba kutunga. Nali Manya akubeera wati. Nga gwe barepinga. Era ku 10 osangako omu. Bazibu kusanga. Naye baba ne love. Nnyo era bw'omugwako baba n'ebisima. Baba n'ebisima. Kane wabayo ey'olubumba. Ojjukira nakankaka. Nakankaka yani. This girl, social media. Abala nakankaka katawone bwenkoma. Sabidaba. I don't see people's needs because I believe I have mine. You have yours. But then ndabako kuzaba lojja gamba gwe tolina. The only person I saw was Desire Luzinda and they were showing Bamundaga Kundaga example. Ya chichari. How was she? By then nali muto naye bali bandoza bampa inspiration. Wemba ngamba. Inspiration yaki. Ani yaga. Lero mulina. Ndagandeka. It was inspiration. No, what I know. Yalindaga. Yali akola mulimu gwe. But me I used to ask a lot of questions. Kati ndozo okwansweringa questions zange zonna. Nabindagana na what's going on around her. Ngamba okay. But abakebere emitindo gy'ensonga ezo basenga. That's the right person. That's how everyone should be. Never wazirabanga nti ziwomera abali. Naye simanyi kubanga saraba what comes out of that. We just saw something. Yes. Kati kambuuze bw'oba oli awo. Daga. Ayi kale kakubuuze. Bw'oba oli awo nga tewasika kiki wali owulira. Nga ndi awo. By then just inti. Bwe babindagira just nali kimanyi nga nkikozeko but not to that level. Omanyi okuggulawo kufulu nga bw'okwata ne ku kinyolo. It becomes a bit good. Yeah. Naye kati wali tuba tetulina we tukwata ku kinyolo. Daga bannange. We wali obuzibu. Era ku Valentine's eno do the needful. Bagende wa brands yagamba takyabikola. Yabikoowa. Yakoowa. Anti jukiro bikuba ebisiraani. Oba mbutooliye. Ate n'obanga wenyigira mu nsonga. Ate nga yasiwa kulya. Era akola mulimu gwe. Banaaba kunaaba yagamba yanaaba n'akita. N'asalawo kale abireke. Kati akola atya? Right now he just does massaging face na ddagala na lubricant. Obimanyi naawe byakola. But I think he's a specialist. And I think by nature he suits it. Akunyonnyola n'okitegeera. Waliwo omuntu anyonnyola ekintu nga takifaana takitakuwa that interest. You don't feel it's true byakugamba byadda. Kati abasenga bana basiba batuleekaanira. Do they all make you feel like indeed omusajja ono kyayogedde kituufu? Okay, in most cases actually sex is brain.
akuba katale. But for him, sex is brain, and in most cases, rely on this particular season of the Valentine's. I beseech you, men, do something new. ujala wage bintu bigonze nnyo kuno tojja sooka kutambula mayiro kumi. Do something new. Romance heart omuzina muleke. Mama maze nakikubawo anti twatuuse eno. Taka. Yeah, I'm telling you. Kale. Romance the woman 18 and above. Yes, don't play sex with her. Okay. Make her want you the more than you do. Actually, that is attractive. Yeah, in a it's way. very attractive. Bane ku Valentine's abakazi mutukwateko. Baba raping baba. Yes. Rape us, please do all the crazy. I've never raped a man. Yeah, maybe I've ever done At the end of the day, he enjoys it. How are you? How is he raped? Because you are the one in need. You are the one in the urge. So for us women, when we are raped, we don't enjoy it. But for us, we do. Auntie Katitaba rape. I thought rape is my woman. It's painful. If you're my woman, painful. Just about to consent in nga toyagate bakusaba. Auntie, that be ending up very painful. Now we have what we call the sweet pain. I tell you why sweet pain. Let me tell you something. We were forceful. Something. Sex is sweet pain, and you know it. But then sex that is forced. Waliwo abakazi amuga bagala baka. No order, no what. Oyo chiba muntu wegwe ndi njagala kunkaka. Naye n'obwongo buba bwa setting. Waliwo n'oli omunga emboko zisooka muyitako nga bempi bwa chi like that. Ng'oli je kyayagala. Obwongo bwe bwa anti bwe bwa settinga. Era yaba ready wali mu kifo ekituufu. Ate banemu. Naye ono gwe baguddeko ku mpingu, and I think empingu is something okay. Bagambe lubu bagende balabe grey, balabe ebyalina okugula. Maybe muguleyo ku mpingu emiguwange ejo. Do something new. That's what I really think. Bakubya abakazi bano amasi wonna. If your wife doesn't like such, but all women like such. Most women want soft stuff. Not all. Kumayuka je mwamayuka. Me tell you bintu byokuba migwa. You haven't yet. Let me tell you something. You know, love is adventurous. Do you know that? You need to be a bit artistic mu kintu kyokola. Tinembuza y'omwami we sebo onsibe eno n'eno n'eri mbeere ng'ente gye bagenda okuzdako omutwe. Hada sibe omukombe mugamba. Yo babitugana modo. Obeera mu hada. Abaana bali eri baba best bayogera na hada. But anyway, women lack a lot in nutshell. In most cases, women lack a lot. Even you, bw'oyagala ova eri obenga sumulula tapo ezwi. Sajja bekozeemu omulimu. That's what I can really say. There are few, and those few are those that are into it. Wali wabeefula ba Mr. So busy. Asina budde bwebyo naawe. But let me tell you something. And I don't believe they challenge it always. That particular sector, I give it time. Gwe nga Douglas okyalina obudde n'emyaka. Emyaka olimu egyo. But you know what? I make sure that kati olina ogenda otuuka obenga you are less of it. Omuntu nga newagamba n'oboze ng'oyasa agambe saagala ojja muleka ate nga tonyiize. Then atoddemu going at the peak. Agenda kinoonya awalala. Okay, not always. Me when I get a person that I love, ne manya nti yali ayagaddeko abantu abalala. Obwongo bwange tebuba kyekimu. Oba owuliranga atagenda kukola kimala agenda babuli kadde comparinga. Fane ku ekyo nze ndabanga nteeka omuntu omulala we yate. You get what I'm trying to me. You get my sense. Naye kati atannaba ogenda mujja wakubeera simulaba. Maama toyogera kintu ekyo. Si kati. Nkulage ku simu. Batono. Kankulage. Kulage. Mbeerera peke yake. Kati mbeerera gwe wategera ota nti mbeerera. Si yego wayonoonye ebintu by'omwana. Ogenda muwasa. Kakubuulire. Mbeerera mpitirivu. Bato. Baba musomerera tugenda basiba. 27. 25. 23. Mbeerera. It's true. 23, 25. It's true. I believe that is true. Ana gye bali. Kwati kakula omusajja atafuna mbeerera saako gy'alimu era yeeyo. That is true. Awo ngambe gye emyaka. Naye kati nze saako gye ndimu. Mbeerera peke yake.
Anti abantu bajja lowooza mbu bonna bagende mu church. Aba church bonna mma bafu sembabuulidde. Tugende mizikiti. Bafu. Naye bannanga obuwala bwa muve mu bintu ebyo mbusimanya ngende musinzizo mukwano. Oba ennanga kyaba yeekola. Owasimanya drums. Drums. Gwasho mizikiti. Gomanya abaana baba abesiba baaya abo kye batukola. Abaana ba baaya anti kati ate bo trend yakatandika. Naye aba church bo baba. Twabavaako kati. Abaana b'abasiraamu kati tubatya. Kati ab'abasiraamu balinya boda yebatadde legging. Leggings zo tulina zambala. Bana yambadde kwebika. Kalyoka kalinya boda ne kalyoka kajjeewo. Waliwo yagambe munaye muyende naye siwakaya. Obukala mpa mubuleke. Agawalayi. Naye kati. Muli mwennyini. That is a code. Oli tasaala kweyambula ngoyezi. Bwato bwali. You know it becomes part of you. It's like wazaaliwo oyambala skirt. Nga you cannot put it off. Okitegeera nti ziri ziba mpisa z'omuntu not the code. Naye kale naye muganda sapuli bali bazikwekako kyekirungi naye abamu balina buno obukwata waneeno wano tekavaayo ayambala obuntu obwo ng'aba mu nnakyalo nnyo okwano nno yogera mpola oli wemmanya ababulina ng'akabeera wano weekati kalina waggulu mulago wakati tekakola ki bantamira ddala abo abambala obuntu obwo but all in all. But anyway, in a shell, bane mutusonyiweko okuleega eyo byonna byalaavu. Tebabasota mutusonyiwa wamma bituufu. You have no one leading. It's like you're having your friend or your fellow girlfriend mum relationship. You get? That's the problem. So it's really very better for a man to be knowing more than a woman. And I thank God to the little knowledge that I have, I'm better than my woman, and my woman is fine with it. Just says my man. Nosanga ekifubuka by'ennaku zino obuvubuka bw'ennaku zino abasajja b'ennaku zino ng'omukazi amanyi bingi okusinga omusajja. Anti nga n'ebitabo byanjawulo. Ne anti waliwo omuntu nga they're not interested in discovery. Not about discovery. N'amagezi amazaale ng'omukazi amusinga. Anti amazaale wagambe. Abasajja abasinga ab'omulembe guno basiru bitya babasinga amagezi omukazi akusinga atya amagezi gosa ku kitanda. It's not attractive Man, at it's all. not attractive at all. Musajja omusiba ata. Era mukazi wange yaŋŋamba amagezi oyina mangi bagenda kutwala ne mugamba ekyo kyonjagalako ekyo mbakuba musiru tewandizze. Okitegeera wafodo. Mbakuba musiru nga ndi mufungula ndiga. Nache wafodo. Okitegeera. So men, make sure that you know more than your woman. Yeah. Okitegeera. So inache bwe buno bwaka bwange obusembayo bwa Valentine's. Moyagale. Nyo omusajja omu yagamba bw'ati. Love that one who is lovable. Kakulu. Kankiddemu. Yagala ayagalwa. Ayagalika. Oba ayagalika. Buli bw'onooyagala ayagalika oba ayagalwa bingi nnyo ebigenda okwanguyira. Era weeguya oyo akweguya. Teekamu amaanyi ge gamu ne munno naye gaateekamu. Of course. Obulamu bugenda kunyumira. Is it the reciprocation law? Vice versa. So, yeah. Buli bw'onookola ekintu ekyo kigenda kuwa emirembe. Baneeka nkubuulire abantu abalina okwagala tukyaliyo. Nkyeddamu. Abalina okwagala tukyaliyo. Bw'aba oli yakumenya omutima nga ye mugamba. Move on. Abasajja abasobola okwagala muwala aliyo gye bali bangi. Nnyo. Bayitirivu. Naawe omusajja omukazi muleke get another one. Abakyakuyayaanira wamaggwe gye bali bangi. Atakuumira mpeera bankuumira omulokozi. Happy Valentine's month or week. Kitegeera sebo bwoti ogenze mazo basokoola sokoolole so bafunyiza obakubye left right center tomaze n'ogamba bano nti basiru you cannot bannange eddaga ye bwato kali tekeebuliza yagamba genda tukumira waneeno naye agezezzaako by the way mpulira ekizibu nkiwulira muni nange nkulaba era omaze era n'obagamba naye muli basiru mubeere bulungi mweraba mbadde namba zira na hid akutuliddewo olwaleero ebale nnyo mweraba.